bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze nsi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bana bakatonda bumweno mungi mwalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Katonda atukuumya atulabiridde n'atuusa nate n'essaawa eno nga tukyasoma omukugu gw'obulamu. Mbeebaza olw'ebiseera n'obudde bwe muwaddeyo okulaba ng'ebigambo bino mubiwulira. Kijja kutukola bulungi nnyo kubanga tuli mu wiiki zino musanvu ez'okudda obujja. Gwe nange bw'onaafuna w'owandiika ebyokuyiga bino n'ebyawandiikibwa n'oddamu n'obifumiitiriza oba sinakindi n'obigabanako n'omulala. Nsaba okubiriza mukwano gw'omuganda we yenna gy'asinziira ali mu nsi za wano agende ku Avento Media app yaffe wali weeri ebigambo bino asobole okuba nga abifuna. Alina TV ya 3ABN Uganda naawe genda osobole okuba nga ebigambo bino tubiyigira wamu ffenna. Okusaba kwaffe okusinga obukulu kuli nti Mukama atuyambe tusobole okudda obujja mu by'okuyiga bino. Erinnya nze Sempiira Martin omubuulizi okuva mu area y'e Namasuba Ndajja Nankumbi District. Kansabe ne mu kiseera kino nga tugenda mu ky'okuyiga kyaffe twewombeeku olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu tukwebaza nnyo nnyini ddala olw'obugabirizi n'obukuumi by'otuwadde. Tuzze n'essaawa eno Mukama okubaako ebigambo byetuyigirizibwa. Saba okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo byonna bye tugenda okuyiga bisobole okukubiriza okutunenya okutusembeza ku ntebe yo Mukama y'ekisa n'okusaasira. Saba oyogere naffe mu ngeri enjawulo n'olunaku olwaleero akawungeezi kano kennyini yogera naffe mu ngeri esaanye era tuve wano nga tukutegedde tweyongedde okukyusibwa ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye. Amen. Bwe twabadde tuyiga ku makya twalabye nti ebiseera bitulumu bya nkomerero. Twalabye obubonero 12 obwogera nti ebiseera bitulumu bya nkomerero. Mwe mwabadde bannabbi ab'obulimba, abakristo ab'obulimba, mwe mwabadde enteekateeka zonna ez'okuteekawo emirembe eziremereddwa. Twayogedde ku bintu bingi omuli enjala, omuli ebikankano, omuli weewaawo. Twayogedde ku ndwadde n'ebirala bingi, amagezi okweyongera n'ebirala bingi. Akawungeezi ka leero njagala gwe nange tweyongereyo mulamwa gwaffe omukulu ogw'ebintu ebigenda okubeera mu biseera eby'enkomerero. Mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya essuula ya 12 olunyiriri lwa 27. Ebbulaniya 12:27 Bayibuli egamba nti n'ekyo nti ekyasigaddeyo omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo ku ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ne bitakakanyizibwa biryoke bibeerewo. Bayibuli bw'ogisoma okuviira ddala mu kitabo kya Lubereberye olaba nti Katonda azze akozesa enkola ey'okuyita, calling out. Era ekigambo church kiva mu kigambo kye tuyita ecclesia ekitegeeza called out. Mu biseera bya Nuuwa yayitawo abantu 8 mu nsi eyali eyonoonese. Bw'onaasomako ewalala ojja kulaba nti mu biseera ebyo Biblical theology etegeeza nti waliyo abantu abaliwo ddala billions 2 ku 3. Naye kikwewuunyisa nti abaawona bali 8. Bw'ojja mu biseera bya Luto ojja kulaba nti abantu abaawona omuliro wansi w'ebisiyaga ebyali bizinzeko ekibuga kya Sodoma ne Gomora, abantu abaawona baali 3. Ku mirembe mingi egy'enjawulo Mukama azze ayita abantu okuvaayo. Tulaba Ibulayimu amaze okuyitibwa mu byasa ebyenjawulo. Tulaba Katonda ajja ayita abantu okuvaayo, is calling them out. Mu biseera bya Buyudaaya obwaliwo Yesu bwe yajja tulaba nti ayita abantu 12. Era ku bantu bano 12 agenda azimbira okwompola obukristaayo butandika. Obukristaayo bwe butandika tuyirabawo generation ey'obukatuliki eyingirawo naye Mukama n'ayitamu ba Protestant reformers abaagivaamu. Ne wajja nga wabeerawo emirembe mingi ez'egitambula. Ba Lutheran, ba Martin Luther bajja, ba John Huss, ba Wycliffe, Mukama ajja, ba Anabaptist ne bajja, eventually n'ayita ekkanisa Seventh Adventist Church. Naye mu biseera bino by'enkomerero ekyawandiikibwa kino kye tusomye mu Ebbulaniya 12:27 kirugambye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo n'olw'ebyo ebikankanyizibwa. Ku mulembe guno njagala okutegeeza muganda manyina zampuliriza Mukama ng'amaze okuteekawo kye bayise remnant. Ku Bikkulirwa 12:17 bw'atugamba nti ogusota ne gusungwalira omukazi ne genda okulwa n'abamuzadde lye
abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda abalina n'okutegeeza kwa Yesu tegeera omanye okusinziira ku embula lya 12:27 nti okuyita tegenda kuddamu kubeerawo naye mu biseera bino ebyenkomere mu ngeri enjawulo ekigenda okubaawo kye bayita ekikankano kye bayita shaking okunyeenyezebwa Dictionary Uganda yakikyusiza ensisi ekikankano mu kitabo kino ekya Amos essula ya 9:9 Bayibuli egamba nti kubanga laba ndiragira era ndiweewera ddala ndiweewera ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna. Mu biseera bino eby'enkomerero Katonda atutegeeza nti ekigenda okubaawo mu biseera bino ebikomerayo nga Mukama yamala okuyita ekkanisa ye yasigalawo eya Seventh Adventist Church ekigenda okukolebwa bakiyita kuwewebwa ekigenda okukolebwa bakiyita kunyeenyezebwa ekigenda okukolebwa kwe kulaba nga ekkanisa ya Mukama erongoosebwa kwe kubanga eŋŋano embi nga bw'okwata eŋŋano ennungi n'embi nga bakajavestinga n'ogiteeka mu kibbo oba n'ogiteeka ku lusaniya kwogenda okujja oba nga bw'okwata ebijanjaalo ng'omaze okubikuba emiggo n'obiteeka mu baketi oba olusaniya n'otandika okuba nga obiwewa ekyo Mukama kyagenda okukola. Mu kitabo kino eky'omwoyo nabbi kye bayita Testimonies for the Church volume 1 olupapula 99 paragraph ya 3 Ellen G. White agamba God is shifting his people. Katonda alimu kuwewa abantu be. He will have a clean and a holy church. Katonda alimu kuwewa abantu be. Nti Katonda mukuyita mu kuwewa kuno agenda kubeera n'ekkanisa entukuvu etukula era nga yeeyo. Tuli mu kiseera abasoma banyabonge ebintu bingi biyingiddewo leero. Tulina ebibayi bya mirundi ebiri mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo betuyita ba conservatives ne tubeerawo nabyo bayita ba liberals. Tuli mu kanisa leero basoma ebintu bingi biyingiddewo yogera ku kye bayita wedding ring controversy. Mirembe giri bwe twayingirirwa kanisa eno tujjukira nti waliwo nnyo kutambula kwa mpeta naye leero kumpi buli muvubuka afumbirwa awasa ayagala alagge nti nze ndi mufumbo. Tuli ku mulembe leero basoma nyabo nga lipstick n'ebirala ebiringa ebyo biyingidde mu kanisa ya Mukama abantu balwanagana nangoye. Musajja omu yagamba nti abalenzi empale ziri mu kukkirira naye ezo abawala ziri mu skati ziri mu kwambuka banoonya equilibrium bafunira equilibrium. Ku mulembe guno ng'ebintu biriwo ebityo ng'abantu bangi bajja n'okuweza ne baweereza ng'emimwa gyabwe gimyusiddwa tetukyalina njawulo na nsi kyerina. Twagala tutegeere tumanye nti Katonda agenda kunyeenya ekkanisa ye agenda kuginyeenya wasobole okubeerawo okwawukana ku kasasiro n'empeke ezaddala zisobole okusigala. Mu kitabo kino eky'Ezekyeri 3:8 ne 19 Bayibuli egamba nti awo lulituuka ku lunaku olwo Googi bw'alitabaala ensi ya Isirayiri bw'ayogera Mukama Katonda ekiruyi kyange kiririnnya mu nnyindo zange. Olw'ekkumi kyabagamba nti kubanga njogezezza obujja bwange n'omuliro gw'obusungu bwange nti mazima ku lunaku olwo mu nsi ya Isirayiri mulibaamu okukankana okunene. Tuli mu kiseera ng'ekkanisa eri mu kukankanyizibwa. Ebigambo biri bibiri bye njagala gwe nange tutegeere mu kyokuyiga kino. Tulina kye bayita shaking oba okunyeenya okunyeenya nga bw'onaakwata ebijanjalo nga bwe nkunyonnyodde ebiriko ebisasiro byabyo n'oteeka babita oba ku lusaniya n'otandika okukola bw'oti. Gy'okoma okukola bw'oti okubisuukundasuukunda oba okubinyeenyanyeenya wajja kubeerawo okwawukana okw'ebijanjaalo ebirungi ne kasasiro ono kubanga birina obuzito bwa njawulo. Naye ekigambo kye bayita shifting okuwewa gamba nga bw'okwata kiyagala okufaanana mu filtering. Shaking kiyamba kwawula. Tusigala tuli mu kanisa ya Mukama eno yasigalawo naye tubeerawo ne polarization mubeeramu abagobera Bayibuli nga bweri ne mubeeramu n'abeeyita ba liberals ng'ebintu babitwala nga bye baagala batunuulira bali conservative ne balaba nga aba extremist nga ba fanatics abayiseewo ennyo abakisusiza. Naye shifting yeetuyamba kuleetawo okwawula. Etuyamba kuleetawo okwawula mu bintu bino ebibiri ne tuba nga wabeerawo okwawukanira ddala abo abatatuuse na mutindo Bayibuli nga bweyigiriza b'ekkanisa ya Mukama ne bakola batya ne bagifulumira ddala. Tegeera omanye nga batugenda okulaba mu kyokuyiga kino nti kino kye tuyita shaking
oba okunyenyezebwa nga bwe tugenda okulaba maaso eyo nti waliwo etteeka erijja okuteekebwawo era National Sunday nga lijja kuba okunyenyezebwa kuno okujja kubanga kweyongera okuteekebwamu amaanyi olw'etteeka eryo nga limaze okuyita era National Sunday era njagala otegeera omanye tetteeka lya Sunday bwe linaaba limaze okuyita kijja kuleetawo okweyongera newankubadde leero okunyenyezebwa weekuli n'ekikankana ekyo ekyogerwako weekiri waliwo leero bangi baba mu kanisa eno ey'amazima ne bagenda eyo mu mmomboze ne banoonya ebirala ebiringa ebyo ne banoonya ebyamagero n'ebirala ebiringa ebyo oba olwawo olw'enjigiriza enkyamu n'ebirala naye tegeera omanye nti etteeka lya Sunday bwe linaaba limaze okuyita wajja kubeerawo okuyigganyizibwa persecution ejja kweyongera etteeka lya Sunday nga limaze okuyita ebyamagero bya Setaani era bangi be banoonya wabweru eyo nga n'ensi emaze okubanga omukisa gwa Katonda gumaze okugijjibwako tegeera omanye nti bino byonna bijja kweyongera tuli ku mulembe leero ng'ensi eyingidde mu kanisa ya Mukama tuli ku mulembe leero nga bw'osanga omukristaayo n'atali ennyimba z'ensi bazinyumirwa kyenkanyi ng'ennyimba ez'akatabo zakendeera Oluganda ayimba ekitundu ekisooka baba talina katabo n'akattako ekisembayo ebigambo ebiri mu makkati abagenda okwesanga bya sitanza yakubiri naye nga bw'oyogera ku nsi ezitambula leero mu nsi nga kikwewuunyisa nti aluyimba nga talina nawe alulabye programs bwe zitegeeza zigenda maaso mu nsi bw'oyogera ku by'emizannyo n'ebirala bingi bye tunyumirwa leero byeyongedde music kyewuunyisa nti ennaku ez'emabega twalaba ekkanisa abalina okuzina n'okuyimba nga bwe tukulengera mu makanisa amalala ng'oweebuuliza ddala eno kanisa yaawa eno kanisa kyeyinza okubeera ekkanisa ya Katonda eyasigalawo bino byonna basawo nonyabo byeyongedde okujja tegeera omanye ti gwe nange ne bwe tunangezaako tutya okujja ensi mu kanisa tekijja kubaawo naye Katonda ateeseteese enteekateeka okulaba nga mu kuyita mu kunyenyezebwa ye mwennyini yeerongoseza ekkanisa eno mu kitabo kye bayita Last Day Events olupapula 18 paragraph ya 5 muobo nabbi agamba bw'ati agamba the church may appear as about to fall newankubadde ebyo biri bwe bityo waliwo okunyenyezebwa music atandise okubeera compromised abantu bambala nga bye baagala ebintu bingi ebize mu kanisa leero ebyokulya tetukyafaayo mw'obunnabbi tutunuulira omukyala alinga eyakoma mu Bethiri atalina kyatugamba ku mulembe guno naye njagala okubategeeza basawo na nnyabo newankubadde ebyo biri bwe bityo mw'obunnabbi agambye nti ekkanisa ya Mukama eyinza okulabika ng'enaatera okugwa naye tejja kugwa kyansonga otegeera gwe nange gwalowooza n'ekkanisa eno yagwa era yatundibwa yafuuka Babuloni uliza ebigambo bino n'obwegendereza ekkanisa ya Mukama eno nga bwe tulabye nti mu biseera bingi eby'emabega Mukama zaayita naye mu kiseera kino ekikomera Baebbulaniya 12:7 atugambye tagenda kuddamu kuyita naye agenda kukola shaking wagenda kubeerawo shifting ekkanisa agenda ginyeenya agenda giwewa eŋŋano embi egenda okuva mu kkanisa ya Mukama kyavudde agambye the church may appear as about to fall but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be shifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Kanisa yinzo gira bangegenda okugwa. Naye tegeera omanye ti abatukuvu ba Mukama bagenda kukola batya bagenda kusigalamu oba oyagala oba toyagala. Kiri gy'oli gwe nange okusigala ku mazima ga Bayibuli si kirungi kwesigama ku bantu nakutambula ng'abantu be bayigiriza naye kwe kubanga gwe nange tutwala ebiseera okwesomera Bayibuli mu kiseera kino nno njagadde gwe nange otegeere biki ku ebyo bigenda okukozesebwa era ebigenda okubanga bireeterawo okunyenyezebwa kuno ezimu ku nsonga esooka njagala owandiike wansi mwe muli enjigiriza enkyamu ku mulembe guno tuwulira enjigiriza nnyingi eziriwo ng'abantu abamu balowooza nti oba oli abo 144,000 emitwalo 14,400 mu kubikula be bokka abagenda okubuulira enjiri tulina endala enjigiriza endala nkyamu eziyingidde mu kkanisa leero abantu bangi bagamba nti bw'obanga tovudde ku nnyama gwe togenda kufuusibwa tulina ebintu ebirala bingi leero ebiyingiddewo mu kkanisa ya Mukama sitaani kyakoze kye kino abalinga abategedde amazima ate bali ku sayidi mbafuuse extremist ate n'abalala abafuuse so liberal bali mu kukkiriza kye bayita lawlessness basavenesite bangi tebakyafaayo nnyo ku sabbiiti bagamba kiwumulo balowooza lunaku lwa kwebaka
Abala bangi ne bakyefiirayo bambadde batyo oba mmirimu Mukama akebera mitima. Bino byonna biyingiddewo leero. Messages ezitusitula ezitukomyawo ku Mukama omuli sanctuary doctrine omuli ekiseera ky'omusango kituuse tetukyayagala kubiwulira twagala prosperity gospel nga tulinga abagenda okubeera kuno ebbanga lyonna. Efeso 14 agambye tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwa nga buli mpewo ez'okuyigiriza. Ekisooka ekigenda okuleetawo okunyenyezebwa kuno tegeera omanyi Mukama nyina zampuliriza nti wagenda kubeerawo empewo ez'enjigiriza enkyamu. Biki ebyo? Gamba ng'okubanga abantu Sitaani akimanyi kyamateeka weegali naye bangi balowooza ti omuntu asobola kukwata biragiro bya Katonda. Waliwo leero abagenze maaso ne bagoberera ebyamagero fanaticism. Waliwo ebintu ebirala bingi omuli enjigiriza enkyamu gamba ng'okubuusabuusa Bayibuli. Obadde okimanyi waliwo n'abamu ku ffe abakkiriza nti kituufu Katonda yatonda naye ng'akozesa evolution kye bayita theistic evolution. Era mu research ezimu eziraga zigamba nti waliyo n'abamu ku ffe abakkiriza n'abakristaayo abalowooza nti Katonda yatonda mu nnaku 6 naye mbu kyamutwalira ebbanga okubanga ku lunaku olusooka mu Bayibuli nga bwegamba nti olunaku lumu lubeera ng'emyaka 1000 maaso ga Mukama. Ekitegeeza nti Mukama amala okutonda ekitangaala ne wayita emyaka emirala 1000 n'atonda ebyaddako awo. Tuli ku mulembe leero basobola nyabo nga ekkanisa yaffe leero tuli mu mbeera y'okunyumirwa. Kanisa eyingiddemu ebintu by'okunyumirwa terukyayagala bigambo biseera binene byakuyiga Bayibuli naye tunyumirwa nnyo kwaya bwe bangeze waffe wakawungeezi ako teriyo programu ndala yonna teriyo Bible study naye tugende mu kwaya tubeere ne concert. Abamu ku bo bayita ne kwaya esukka mwemu mulama gw'okusinza ne guvaawo ne bagenda music concert. Abooluganda music n'abasitula ne batandika n'okuzina ne batandika n'okuyimuka n'okutuyana ne batuuyana ne bafuuwa ne ssente tuvudde ku mulamwa ogwa Bayibuli gwekola etya gweyigiriza. So tegeera omanye ti ekimu ku ekyo ekigenda okusooka Sitaani kyagenda okukozesa mwe muli enjigiriza enkyamu. Naye tegeera omanye nti mu byonna empeke za Katonda ez'amazima zisigala luddawa mu kanisa. Bw'anaagenda mu Timoseewo 2:18 Bayibuli eyogera nti kubanga bakyama mu mazima nga boogera ng'okuzuukira kwamala okubeerawo nti era waliwo abantu be bavuunikirira okukkiriza kwabwe. Leero waliwo abayigiriza bagezaako okuseetinga bagamba nti ensi eno okusinziira ku bbanga lyemaze ate nga wagwanye okubeera emyaka 7 emyaka 6 gimaze okuyitako. So kitegeeza nti bwe bagattagattamu awo balabira ddala nti kwokuba ebbanga teriri ttono wala nnyo. Waliwo abaseetinga mu 2000 nti Yesu akomawo, abaseetinga mu 2025 nti Yesu akomawo, 2020 awo akomawo n'ebirala ebiringa ebyo. Tegeera omanye ebyawandiika bituyigiriza teriyo amanyi ssaawa wadde olunaku Yesu lwagenda okukola atya okukomawo. Senjigiriza leero ezigezaako okujja leero nga zigezaako okuseetinga essaawa n'olunaku Yesu lwakomawo. Tegeera omanye nti eyo njigiriza nkyamu. Birala bingi weebiri leero ng'abamu abalowooza nti teriyo yeekaalu ya mu ggulu. Ebintu bingi ebize bibaawo leero byenjagala otegeera omanye nti mu nsi leero ne mu kanisa yaffe leero weebiri abantu bangi balowooza nti kwokuba Yesu akoma mu 2020 ne baseetinga n'ennaku z'omwezi ky'ennaku z'omwezi bwe ziti akomawo. Ebyo bimu ku ebyo bizze leero mu kanisa ng'ekitundu ku njigiriza enkyamu. Era Sitaani ajja kubikozesa byakuwewa eŋŋano ennungi n'embi mu biseera bino. Timoseewo ekisooka nnyo olusooka Bayibuli kyebagamba naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani. Tuli ku mulembe ffe abayitibwa nga ab'ekitabo nga tetukyafaayo. Abamu ku ffe tuuse mu mbeera nga tulowooza nti okukwata ennyiriri mu mutwe kabonero akalaga nti Ooluganda alina ekirabo eky'omwoyo. Naye ngezezaako okusoma Bayibuli yange mu Befeso somyeko mu Bakolinso ekisooka nennoonyereza ku birabo by'omwoyo biri mu Bayibuli ekyokukwata ebyawandiikibwa sikirabangamu. Tuli ku mulembe leero ng'abantu balowooza nti Bayibuli okugisoma n'ogikwata kyangu okukwata ebyensi naye ebya Bayibuli bizibu byakukwata. Naye tegeera omanye nti abantu bangi bagenda kuva mu kukkiriza. Kyava tugamba mu kitabo kye bayita Last Day Events page 177 paragraph 1 when the shaking comes okunyenyezebwa nga kuzze by the introduction of false theories these surface readers anchored nowhere are like sinking sand. Nti ekiseera kigenda kutuuka Mukama nyina zampuliriza
gwe nanga badde basoma naye nga tuyita kungulu nga bw'osoma lesoni ene morning devotion n'okomaawo akatabo ka steps to Christ okayina naye tokasoma nga kamalayo great controversy bw'oba ogenza okugisoma oba oginoonyaamu bibyo njagala otegeera omanye tekiseera kigenda kutuuka nga gwe nanga abasoma okuyita kungulu tetugenda nnyo buziba kutegeera na kumanya bubaka Mukama bw'atuwadde tugenda kunyeenyezebwa. Testimonies volume 5 olupapula 8 paragraph esooka agamba the days are fast approaching when there will be great perplexity and confusion. Ennaku zinaatera okutuuka wagenda okubeerawo okutabulwatabulwa. Satan clothed in angel robes will deceive if possible the very elect. Ekiseera kigenda kutuuka basawo nnyabo ti sitaani bwe kiba nga kiyinzika n'abalonde bagenda kulimbibwa. Ekirala ekigenda okukozesebwa ejje number 2 mu kunyeenyezebwa ebyamagero eby'obulimba false miracles. Ku mulembe guno basoma ne kyewuunyisa nti abantu bangi nimwe mulina ba Seventh Day Adventist bagenze ne bava mu kanisa ne batambula oba abakuyambye nnyo asaba ku Sabbiiti ne ku Sande n'agenda asaba nga kyanoonyayo bye byamagero. Testimonies, Secret Messages, Book 2, page 380, paragraph 2 agamba Satan will work his miracles to deceive. He will set up his powers supreme. Satan agenda kukola ebyamagero bingi okulimba. Satan will work miracles. He will make people sick and then he will suddenly remove from them his satanic part. Satan agenda kulwaza abantu era banaamala okubalwaza ye mwennyini ajja kubawonya. Genderera nnyo gy'osabira ng'eddakiika essaawa 3 mu lunaku muzimala mu kuyimba naye eddakiika 7 zimwagala omubuuliza abuulirire. Mutuuka ssaawa ya divide music bw'abeerawo n'okyamuka nnyo naye bwe kituuka ekiseera ekyokulya ekigambo ne weesimagiza. Tegeera omanye muganda za mpuliriza bw'obanga bebadde osoma biyita kungulu totwala budde kuddayo kwetegereza nga Bayibuli wetegeeza ku basajja bali ababbeereya abaddangayo ne bakebera oba nga kyali bwe kityo. Tegeera omanye nti okunyeenyezebwa bwe kunajja n'enjigiriza ensangu bwe zinaayingirawo oyinza obutawona. Kyekiseera gwe nange tuzuukuke tusweyigire Bayibuli era tuginoonyeeko tweyongere okubanga tweyongere okugitegeera. Number 3 ejja number 3 mwe muli embeera y'okuba nti wagenda kubeerawo kye bayise persecution. Abantu bangi olunaku olwaleero bavudde mu kanisa ya Mukama lwa byansimbi. Bafuna okutiisibwatiisibwa mu ngeri emu oba endala nti wano tojja kukolawo bw'otakola lwa Saturday ng'okusinza kuvaako. Baana bangi ababuwala n'ababulenzi ku makampasi ag'enjawulo bw'ogenda wano Kyambogo Makerere n'ewalala amu ku abo abatanywera mu kigambo ensonga za Sabbath papers bwe ziyingirawo n'abali ku institutions n'abali mu masomero agatali aba Advent okusomoza bwe kuyingira mu ngeri emu oba endala ne babivaako ebyokusaba ne bagamba nti Mukama bwe naaba maliriza okuyiga byenjiga nja kukomawo gy'oli. Njagala kutegeeza oluganda mu Uganda mwennyina za mpuliriza ekitabo kino ekya Great Controversy olupapula 8 paragraph ya 2 Ellen White yagamba bw'ati as the storm approaches omuyaga gujja a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of opposition. Tuwulirira bino ababadde batategedde kugoberera bubaka bwa malayika wa kusatu obugamba nti omuntu bw'asinza ensolo n'afuna enkovu ku kyenyi kye ne ku mukono gwe ajja kuleka ku busungu bwa Katonda. Abatabugondedde abatabugoberedde mu kiseera ekyo ng'okuyiganyizibwa kuzze nga bwe tugenda okulaba mu gundi episode zigenda okuddamu y'okuyiga bino weekend. Tegeera omanye nti okusomoza bwe kunajja tebajja kusigala. Njagala kutegeeza munoonyereza mpuliriza bw'obanga oli wakweteekateeka olw'ekiseera kiri ekya National Sunday nga kimaze okujja nga kimaze okuyingira togenda zizukka lunaku lumu nkya obe ng'oli ready. Naye mu kuyita mu kweteekateeka leero kwe weeteekateeka leero bw'ofunayo ekibuuzo ku Ssabbiiti noga nti sijja kukikola Mukama ajja kutema ekkubo newankubadde maze emyaka 2 nga sirina mulimu gwa kukola naye mu kiseera kino newankubadde okuliwo gukuwaliriza okukola ku Ssabbiiti sijja kukukolayo. Obuwanguzi bw'ojja ofuna bulijjo buli lunaku mu kuwangula eri ebiringa ebyo tegeera omanye bwe bugenda okuteekateeka n'olw'ekiseera kiri eky'enkomerero. So kino ekiseera kye tuli muganda mwennyina za mpuliriza si kiseera kya kulowooza nti Yesu bw'aba n'abaana atera okukomawo bwe nawulira nga etteeka lya Sande lijja olwo nga ntandika okweteekateeka. Ekiseera kya leero bw'olemerera okunoonya Katonda leero ng'okyayina eddembe tegeera omanye tolowooza nti ogenda mukwakkula oba ogenda mweweekako mweripeko mu kiseera eky'obuzibu. Ejje number 3 tugambye
kwe kubanga okuyiganyizibwa kujja kubaawo. Number 4, abantu bangi leero tebaagala kutegeera nnyo bubaka bwa malayika ono bubaka obugendera ekkanisa ya Lawodikiya. Mu kitabo kye bayita Early Writings of Providence, paragraph ya 2 agamba, I asked the meaning of the shaking I had seen and was shown that it would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. This will make its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and pour forth the sweet truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this is what we'll call a shaking among God's people. So mu kiseera kino ngeno nyaza mpuliriza obubaka obwogerwako mu kubikkulira essula ya 3 olunya lw'14 Mukama ng'atuyita okumugulako zaabu, Mukama ng'atuyita okugula ebyokumaaso, Mukama ng'atuyita okugula kubikkulirwa essula ya 3 olunyiriri olw'14 njagala kusoma naawe nga tumaliriza. Kubikkulirwa 3:14 Bayibuli egamba bwete. Bayibuli egamba nti eri malayika w'ekkanisa ya Lawodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda, nti mmanyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so nga tobuguma. Waakiri obenga onnyogoga obenga obuguma, bwe kityo kubanga olina ekibugumirize so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. 18 kyava agamba nkuweera amagezi okugula gyende ezaabu yalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwerere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Mwe nabbi atugambye nti bangi abatagenda kufaayo ku bigambo bino, bangi abagenda owulira ebigambo bino naye mu kifo ky'okubigoberera basalewo okubyewala. Nti olw'obubaka buno obuli mu bigambo bino, ebyokugula ebyokwambala, ebyokugula zaabu, okukkiriza kwaffe okugenza okugezesebwa mu muliro, okubanga tulina ebyokumaaso nga tulina spiritual side nga tulaba Katonda byagala tukole. Bangi abatagenda kwagala kumanya bubaka buno bwa malayika asindikibwa era ekkanisa ya Lawodikiya. Naye tegeera omanye mu byonna nga tumaliriza nti okunyenyezebwa kuno kugenda kubaawo. Mukama tagenda kuddamu kuyita bantu kuva mu kanisa eno atandikewo akabonda kalanga mu bwe balowooza, naye Mukama agenda kulongoosa ekkanisa eno mu ngeri ey'enjawulo. Mukama agenda kwetukuliza abatukuvu be nga bwe yagamba mu kitabo kya Matayo 17 nti bireke bikulire wamu ku nkomerero wasobole okubeerawo okwawula. Kyenjagala otegeere nga wajjawo enjigiriza enkyamu, nga wajjawo okuyigganyizibwa ebyamagero n'okubulya kw'obubaka obukwata ku kkanisa ya Lawodikiya. Njagala kubuuza owooluganda, okola kyenkana ki leero okulaba ng'osigala mu kkanisa ey'amazima? Okola kyenkana ki leero okulaba ng'obulamu bwo newankubadde enjigiriza ensaamu ziyingirawo okubeera omuntu wa Bayibuli, okubeera omusajja n'omukazi omussabi, okubeera omusajja n'omukazi omubulizi w'ekigambo, osobole okuba nga okuva ku lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa ng'oggyeko omusingi gwa sabbiiti gwokka n'ennyiriri 5 z'oyina ku misingi emirala egikwata ku makwa Kristo mulundi ogwokubiri, ne mu kiseera kye tuli mu nga kya musango ennyiriri omanyi kwenkanawa mirundi emeka gye bwenyigirira mu mulimu, kubanga tegeera omanye abo bonna abatanyweredde ku Mukama, abo bonna abatayiga Bayibuli nga bwe kigwanye, abo bonna abatawaddeyo obulamu bwabwe eri Katonda nga bwe kigwanye, tegeera omanye mu kiseera kino tuli mu kiseera kya kunyenyezebwa. Naye mu kiseera kya Sunday bwe kinaba kituuse okunyenyezebwa kujja kweyongera. Naye abaawe abooluganda bawulira ebigambo bino tunaawona, tunaasigala. Kibuuzo gwe nange okukirowooza. Kansabe gwe nange abaagala okunywera, Mukama bwe mwagala anyweze, gwe nange tuwombekole okusaba. Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza nnyo nnyini ddala kubanga n'akamugeza akaleero osimye okwogera gye tuli. Tulabye nti ebintu bingi bigenda kuyingirawo okutuleetera okuwewebwa. Ebintu bingi bigenda kuyingirawo okutuleetera okubanga Katonda affe tusuulibwa wabweru. Naye nsabye nga nkwegayirira nga bwe watuyita mu kkanisa y'eno, nga bw'otugambye mu kitabo ky'Ezekyeri 3:11 tosanyukira kufa kwa mubi Mukama, nga bw'otugambye tolina ssanyu ly'osanyukira mwoyo yadde ennyuma. Katonda muyinza byonna nkusabye nga nkwegayirira nga bwe twayingira mu kkanisa eno ey'amazima tukuume ery'enjigiriza enkyamu zonna, tunywereze ku kigambo kyo, ssaawa yonna twebeere nga twetegese olukomawo ku mulundi ogwokubiri. Okuyiganyizibwa bwe kunajja Mukama tutegeere nti ekyo kitundu kuyitibwa kwaffe era tuli ba mugaso, ensonga lwaki oyagala tulongoosebwe tubeere nga gwe mu ngeri ey'enjawulo. Mukama tukweyanza nnyo nnyini ddala kubanga tukkiriza nti okusaba kwaffe okudda akawungeezi akaleero ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Mukama abawe omukisa.